okumenyawo ekyabaddewo jjo kyemwalabye ku mawulire jjo ku social media awo oluvannyuma lw'okuba nga Wizkid nga bw'omanyi nti ennaku zino yafuuka munene nnyo okututumuka yakwatirwako Miss of Gender n'emulambika amateeka mwalina okutambulira mu ekyo ne kisalwawo ne batukolera MOU amateeka omwana kwatambulira nga amateeka ago mulimu omwana ono nga bwali mayina agenda atambulirwangako muzadde we so ku so buli wamu oba bweru oba wa ekyo nga kiri mu ndagaano eyakolebwa nga maama ali awo, songolita ali awo, manager ali awo, buli muntu nga kitegedde bulungi. Kati mu ekyo manager ndowooza bwe yateesa ne promoter e Dubai tiyamunyonyola bulungi kintu ekyo ne bafolowinga ebyabwe awo okutuusa abakulu bwe bankubira essimu ne bagamba ne batulaga nti tiketi bwebanga tewali tiketi ya kusatu omwana ono tagenda kugenda Dubai ku mirimu gye kuleka nga manager akwatagana ne promoter ne bakola tiketi ey'okusatu eraga nti gwe ng'omuzadde olina okubeerako kuba gwateekingako ya ku mwana. Mu ekyo olunaku lwajjo twabaddeyo kugenda ne mukulu Kamoga ku makya ssaawa 5 ne batulaga nti tiketi bwe ziba teziwera 3 eyo so esazibwemu. Ensonga lwaki nange jjo mwalabye nga njogera ekintu ekyo ssaawa ng'emu ey'akawungeezi awo ne ngamba kati kankubire manager asooka akubire promote Dubai ngezeeko okulaba nga nsobola okuzza embeera mu nteeko manager kamwesige agende n'omwana n'angamba alina okulaga trip eraga banga lye bagenda omalayo ennaku ze bagenda okukolayo otwaleko ku ssomero ne wano tuleetereko then ojja basayiningira bagende bakole. Mu ekyo n'ensiima omukulu Paasi Bigirimana okunzikiriza okumuta kugenda kukola. Mu ekyo manager Francis mwesiza atambule n'omwana era nja bawerekerako ngende mbasayiningire ng'olunaku lutuuse bagende Dubai bakole omwana ayongere okuba hiti ze.